Let me give him a ring, I beg you marry me in front of anyone. To party barrack is a moon way. And they gonna wanna marry. Yeah, Chineke me, yeah. Chineke me, yeah. This girl. Chote baba kukibasuubira ono wange nzoogwa. Wagende namambe wawali ekibira wavaayo masi. No, he's mine, kimanya anjagala. Kaguli eri kali katini. Ne tugenda kweyagala badia batusonyiwe tuna benaiso obubi. Bawulira nga omukwano mayamba nanga yekyekoza ki. Kwano musajja wange kasitaka nagamba Ruth wekozi. Ngenda kwekoza. Okusema official najo sinzira kubanga ate otulaba subscribing ku mukutu guno okusobola kubanga atofuna videos ezifanaganako bwezi tulipad by banafe ba Rosemel Beddings basangibwa okasubi ku kikuba ekikkirira mu kikoni ojasanga ekizimbe bakiyita Princess Complex ku mwaliro ogwokubiri ogendo basanga bwobanga obetaaze nga wetaaga ebintu ebyo mu kisenge wetaaga blankets wetaaga masuka wetaaga pillow wetaaga duvets wetaaga towels buli kimu kyolowoozako ekyo mu kisenge banafe ba Rosemel Beddings bakirina ate nga nagamba nti buli waga Rosemel Beddings obo wagidde Rosemel wa Aromatic Entertainment kitegeeza obo wagidde abantu abo bakusanyusa kale gendayo ku lw'ensonga ezo zonna nga bw'oziwulidde kale awo nga tuvuddewo nja kubanga tenkwanjulira Haj Aruna bamitani Hajaruna Sechondwa ono nga musomi wa dduwa asangibwa Nakibizi ku lw'ejjinja ateeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategerekeka naddala mmwe abali emitala w'amayanja era n'agamba nti munoonyeko ku nnamba eno ey'essimu eya 0709 8721 0709 oba 0789 Hajaruna Sechondwa obanga olinamu obuzibu kale brand shoppers basangibwa Kabalagala awo ng'oyingira mu Tripati Mazima Mall toyingira mu Tripati Mazima Mall naye ng'oyingira bwoti okuba eriyingira ogenda kulaba amaduuka gali awo wansi ogenda okubanga ate obasanga gwe yeetaaga engoye z'abaana okuva ku lunaku olumu mpaka ku myaka 12 bazirina balina ebyokuzannyisa balina makeup w'abakyalo omulungi balina perfumes byonna byolowoozaako ebyokunda ate nga biva mu brands ezisalawo ate ne mu mawanga agasalawo kale abakule ku namba ku screen okusobola kubanga ate omanya ebisingawo Aisha Foundation gwayagala okubanga omwana wo mufunia sponsorship kubako ye namba naawe alina n'essomero lyagenda otandika omwaka ogujja omuwa omwana wo n'amulabirira ng'asoma then oba omulanga amulabira just in case toyina bakulabirira bulungi baana bo ne Arapex Adhesive Cement Aspat Tiles genda mu hardware zonna mu ggwanga obeere nga ate omwefunira kale mbaanirizaako ku show ey'olwaleero nkakasa egenda okuggalawo week show y'amaanyi nnyo nsuse kyonna kyekiri mukama yamanyi naye wetunaggweranga emboozi tumaze ogitegeera nina Victor Kamenye yattente ng'asunansune oba bwe kiri ne mukyala w'omulungi bannanga abayimbi kati Kamenye ng'ogamba mu industry togifunyeemu nabanno wamulingiza kola banno noono kale tugenda nno kunyumyamu emboozi n'abaana tubano mbole ate tulabe ogamba otya Kamenyo ndi bulungi obulamu bugamba bugenda bitya nsanyusa okubeerako ku mpewo eno batulabe eyo muli mutya nze ndi bulungi eno oli bulungi nyabo ogamba otya Ndi oli otya yendi obulamu bulungi olyanga weekwata oli mulwadde siri oli mulwadde tosobola kuba mulwadde nga kakati gwe tugenda otutandikira so are we officially together kantandike ne yagamba we are not together anymore are we officially together kati wali eyo n'ogamba Oluganda bagamba amazzi gakulukutira gigali gakulukutidde wali eyo n'ogamba kanzire ewa Kamenyo wange ze mumanyidde ennaku yamanyidde nenzirayo Kamenyo wawulira otya nga bakuddiddemu nawulira bulungi of course naera nsuubira naera yawulira bulungi mbwe kiri wawulira bulungi tuli bulungi mama oli mu surprise wali munyiivu nnyo
N'okimanyi nti no abakazi abali eyo bonna bakutya omukazi ne bwanyiga ati ekigambo ssente kyasigala kikola amakulu. Negwe mukazi akyasoose mu byafaayo ko nagenze n'esaakinga ku goggo nga gwe mukazi akyasoose okusindika ssente n'ozikasuka ne zigweri. Ate era gwe akyasembye abala bayinza n'okufa nga bakikoze. Sente buli omu azaagala n'ekisinziira situation ki mw'ozifunidde. Naddala abawala abeeru obusuula ssente olina omumaintaininga obweru okasuka ssente. Kyekyaga buli omu yeetaaga ssente but zijjidde mu biseera ki. Yes. Kale wazimpa saazi kasika. Gezaako tulabe. Olaba n'ebintu by'omukwano byewuunyisa. Wali nga bakukyayo okwala ssente yonna n'ozijja gy'ozijja oziweeyo otaasa omukwano. Kale osobola muganga akamenyo baako kyokola n'agaana. Okimanyi ekyo? Atasaagaana. Tasaagaana? Agira nnyo wano wanaagiramu. Singa tagira singa ondaba nti seera tagira. Now ebyo nabyo gye kati weba firimu gye yaggwera manyi firimu limu bazitandika mu ngeri yanjawulo waba bagitandikira gye yaggwera ne bakunnyonnyola lwaki bwe yaggwera yali bwe watyo. Now let's talk about the cameos. Ani asoko sisinkana munne ani asoko okulaba munne? Nze asoko musinkana. Baba twesinkana tubanga teri yasooka ffenna tweraba omulundi gumu ya mu kusooka. Twemitingireyo ku kyaki eri ku Silver Spring. Yawe namusanga. Kyaki basabira ku Silver Springs we musisinkana? Yawe tusinkana. Oli ononyeyo kikamenya. Nali ngenze kusabako nina mukwano gwange pastor yankubira. Ngende mukyalireko nengendako ku kyaki. Notuka ku kyaki ate nodda ku ndiga z'omusumba. Munange okusinkana kuba kwanjawulo. Yawe twesinkana n'ava yayimba dda akayimba. Omwesinkana obulamu lw'omulabako obulamu bulicca. So kwegamba omulaba era olabanga gw'onoobeera naye nga olabye ekintu ekyenjawulo mu bulamu bwo. Nga waliwo awo feeling Katonda gye yateekawo awo. Kati olwo omulaba otya wenjagala omulaba otya yali atudde mu maaso yali muweereza yali asha oba engeri gyali ekimyula wali engeri eri bwoti n'olabanga abalala olaba nzikise n'olaba ekimyula ku waliwo awo we baatuyimusiza tutendereze. Ogenda okulaba nga waliwo atendereza n'ebitundu bye eby'omubiri. We yasituka nenga naye bannaaye. Mukama Katonda atonda naye yatondamu. Nendabanga munnange wanjawulo ku balala. Ng'olwo kiki ekimufuula ow'enjawulo bwe twagala awo? Emboozi twagala ebe y'amaanyi weekend. Anti South Pole we connecting and North Pole. So they attracting so we namutunulira bwenti nempuliramu olumagine nti amasannyalaze ne gankubamu nempulira nga nsika nga sisobola kuresistinga. So nenkola ekyali ki n'olumba mbu manyiza sikwanibwangako kati gwajja okumbwe mbu wamma anakwana omulaba wakirabanga anakwana nedda. Nze like the nali sikimanyi. Bagamba nti mbu simanyi kuba ate munanze batakwanangako naye mbu anakwana omanya nti wadde ne baba tannakwatu omanya nti eyo nno lwakwebuzaabuza ayagala kusaba. Nze ekyo mbadde sikimanyi nti omutegeera. Kyogamba tobeeranga n'omanya onolaba omuntu nti anaatera okukwana. Ogenda n'okujja kulimbira wano. No, siri kulimba but kijja buzinze namulaba nga na finally manyi celebrity kati ngolwawulira ku kayimba ke kaliwa nali nkyasoma nga njagala nnyo akayimba ke bakayita tunyumirwa tuba tunyumirwa tunana. Yes, naye nga ye ng'omuntu simumanyi like naye simulabangako yali first time yange omulaba. Olukanisa gwali okola mulimu ki? No church nagendangayo kusaba. Walindiga? Yes, nagendangayo kusaba. So how did it feel the so-called celebrity by then nga ku approach?
No, not by then. Even now, he's a celebrity. Chengamba like before and kakati kibanga twakula tuwulira kakati omuntu go wakula owulira okamenyo no mwana yakulya soma akulira yakula akulira cheka yembozi tuliko kakati celebrity akwa approach nze. How did it feel? No, in fact, okujja wendi yajanga like ayagala bera mukwano gwange teyasookerawo. Nilo mama wali omuntu yali akwenganze bawo no aba speed ndi munange nze mbadde njagala onkoleko ninagendaga. No, waliwo olinga ajja nakubulirawo nti nkwagadde. So yajjanga as a friend. Younger sister. My brother. Tusisinkane tusome mu Bible. Nese ekyo just yandaba nagamba bwe twali tumaliza service. Yaso yambuuzaako n'atambula n'agenda. Atatute namba? No. Kwamenyo. Kati kwetaaga nno kuya epoza ati wawasa kati badenga wetaaga okuyamba kunjo yigo kwana. Kati tuwasaba namba olwagisaba ddi? Nagenda enfunde eziwera. Kambuuze poko kolikaawo. Enfunde yasooka baakuyita. Enfunde ezaddako kyekyakuzayo. Kigambo kyoyogera laddu esova mu bbanga nekkuba. Kale being honest ku nfunde endala ezanzizaayo byali ebintu ebirala bingi kitegeera. Kuliko n'akaliga ka Simeon aka. Ku nsonga ezanzizaayo endala zaali nyingi. So nentandika okusaba enzirayo nensaba. Nga wasabanga gwe? Nasabanga. Oyinayo nakulojjuka namba agisaba ku mulundi gwakumeka? Gwakusatu. Njona gye wajjanga wamusangawo? Namusangangawo yali musabi. Era ne kati musabi. Kati like mulundi ogwokusatu ne musangawo. Kolo ne tunyumya nnyo. Munyumya ku biki? Munyumya ku musumba byadde abasomesa? Munyumya ku kyolu? Munyumya ku bintu bingi. Nga munyumya ku mmwe? Kola biki? Industry yamwe eri etya. So bwe tutyo. How did it feel omusajja najja n'akubuuzaako n'atagamba nti mbadde nsaba ku namba nono twogera mazima nabadde nzija nasebe Katonda alimba laddu emukube? How did it feel omusajja najja n'akubuuzaako n'atakusaba namba? No, it's okay. Hey. Normal. Because singa buli omu yenna akubuuza kusaba ennamba. At least n'ogimumma. Omuntu ajja n'akubuuzaako n'agenda n'akuyitako hey n'agenda kitegeera yes. So sirina bwe nawulira. Mu mirundi egyo esatu watandika okukirowoozaako nti yandibanga ono mukubi wa rap ayagala kati rap zitandika zikyusa zizza mu nze? No, egyo emirundi egyo ebiri cause tetwali twetunyumya nga just ajja kati service ewedde muri fuluma n'akubuuzaako okitegeera n'agenda n'omulala ne ogwokusatu we twanyumiza but era tetwanyumya ku relationship. Kubuuza what's your name biki ebyo kyeka bye bitandika tewamulimba mannya n'ebirala ebyo ebigenderako then nasaba ennamba. Yes. Nze mu kulaba okwange like saakwana nnyo nti oba ngambe nti mugambe nkwagala biki. With time ebikolwa byatandika okulaga. Okwanisa bikolwa? Ebikolwa byatandika okulaga. So like ne tutuuka ku level nga mutuufu buli omu alaba. Mukama yatondera yabatondera. Buli omu Katonda beetonderwa. So otegeera ddi nti kirabika oli mu mukwano? Ntinze mwengu. Oli mu mukwano. There's time when you feel like kirabika ndi mu mukwano weeraba mulowoozezaako bwenti I'm in love. Sesa kugamba oba kyatandika ddi nange sijjukira kyankwata bukwasi. Yes. No, but first of all, kyalinga kizibu nnyo okubeera n'entebeza nti yayagala kunkwa oba ekyo like ayagala tudating lwansonga muntu ali shy. Ebyaddala nga bajjeeko bino Kamenyo oyo gwe balaba yeekaza ku stage ye muntu ali shy. Kati ng'okunyumya kwange ye nange anyumya birala mutoto okwogera omulaba eddala alina waalaga nenavayo neddakira.
omulaba alina gy'avuga avuga naye ng'emmotoka kimukakatako ng'olwo okumugamba weetereza emmotoka. Olina beera wampisa. Olina beera wampisa ng'omuwala naye kati katugambe kati mu mutima mayigalo mazima kati naye nga mu mutima muli obugamba ono lwaki tavuga n'atereeza mmotoka oba Okay, yes, kijja kuba si musajja mubi. Ate alina empisa ennungi mulungi balabika bulungi kwegamba nagendanga ne ngamba eno kino kyakenzizeemu koze nganze omuntu gwe nali njagala yoyo. Wagenda banga Katonda byobadde omusaamu Katonda asaba omusajja omukkakkamu nga biri mu kamenyo. Omuwanvu. Omulungi alina ebirebe. Wega musaala zo temubeeranga muba Lawrence cameraman. No. Era watukanga kuba talina birevu ng'agamba fire. No, but yeah. Ne tandikawo okudatinga ng'abantu abakulu. Yes. Era nga bwagambye tebyalimu nnyo biki nkwagala biki no yakozesanga bikolwa kabudeti biki dina biki case. Biki byasinga okwagaza mukyalawo byonna byonna waliwo like this physical gundi ebeerawo appearance naye biki ebyasinga ddala okwongera okumukwagaza like as time went by. Mukyalo oyo ng'ogyeko nti bangi batugamba mbu never judge a book by its cover. But nga omulaba kungulu era ne munda waali ya mukyala mulungi nnyo kungulu era ne munda mukyala mulungi nnyo. Ya mukyala oyo mukyala omulabirawo naye mukazi mugezi okukamala. Ate agattako muntu agamba manyi kino twaki tukoze kino nakino nekino kijja tufunira tujja kweyongera mu maaso. So omukyala mugezi nnyo ate mugumiikiriza. Mugumiikirizika singa nange nali mukazi sandigumiikiriza muyimbi ate naddala nze sigumiikirizika naye bambi ye mukyala mukakkamu aŋŋumira. Luusi naava mu mbeera naye era amala n'akakkana n'aŋŋumira. Mu kaseera ng'omuntu amaze okugwa mu mukwano ebisa ebisinga owandyagadde okusharingako it is very hard naddala mu bantu bano abaffe abatali mu industry eno entertainment womugamba nti nafunye omuyimbi ekyasigala okufuna omuyimbi buli omu atandika okuleeta ababayimbi 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 what was the reaction naddala ku bantu abakwetoolodde? Nachali wange gwe sita wange ye yakitegeerako nemuyumiza in fact bwe namuwa enamba kati nansindikira message namugana naye byaddala kamanyo lwaki ansindikira message era abayimbi bwe batyo kyayagala kye kino nakino nakikubuulira nakiwandiika kati ne mutya ono kyekikuti like kyebakuwandiikira no kyampandikira tekyali kibi twas hello oli otya okitegeera naye mukyali wange okyaliwo kyeyagamba kyayagala bwe yakigamba n'otya no nenda nentegeera because abantu abasinga I think bali ba users okitegeera so nagezaako okumpa gundi side ye kati ne mutyanga mulaba bulabi nenga siri nti open ndanga ansindika message ne sijiddamu nenji blue tick nga fine ngenda kubirala. Naye ekiseera ate kyatuuka like engeri gye yalemerako nga obudde bwe bungi nnyo mulaba ye mutwe atandibadde nti awanya omukazi obudde nga obudde bungi nnyo bwamala naawe essimu nazikuba essaawa ne zigenda muli ku ssimu katunga munyumya biki bingi byali byaffe. Yes. Kati mukwano gwange nangamba nze kenyini natukanengana naye ono omusajja omanyi namublockinga muyaayi olwo kati nga biki bikyo byotunula ebikulowoozesa ekyo nedda nga ndaba engeri gyalemeddeko obudde ataddemu bungi nga neewuunya nga atasobola okitegeera ndaba nga ye omuyaayi naye kyali wange kuba nsingako kuko yakusingako experience no kumya n'omyaka mukulu wange. Yes. Nangamba Ruth omusajja oyo like tomuluzinga
akwagala ebyaddala nendwawo okikkiriza ne nagenda like you sit there nga gwe ng'omuntu n'olowooza nga ebyabadde akola biki byakugamba ng'olaba nekiri kyotidde takiriiko nnyo aliko nga nsonya nti wali nsonyi musajja kyayinza obutakibeerako mwana wange leka munnange ekyo nekyoyogerako ndi musajja munnaye kireke kwefiiriza mpulira mboozi y'abakamenyo yeah netuka netutegeeragana ng'abantu netudatinga like serious dating nga si byaki kale olikusabibwa official ebiseera bisinga omanyi omukwano kyekintu ekitambuza obulamu sente nnungi nnyo buli omu azeetaaga mu bulamu obw'ensi eno naye ate at the end of the day omuntu wamala okufuna sente anoonya omukwano so bwe tufuna ne tusharing emboozi z'abaagalana maybe kikuwamu amaanyi mu abaana abali mu biyumba kiringa gye kikuzaamu amaanyi nogamba mama bibi wange naddamu ne musanga then nawe abadde ali mu relationship ng'etandise okumenyeka you think twice ebiseera ebisinga relationship tezimbika however lwojo olasaka kakuddawo naye bw'ogiraba ng'esobola okuddawo maybe emboozi bwezi tizikuwaliriza okugamba ne kanzireyo nange entereeza eyange kale tuli paadi by bannaffe aba Rosemel Beddings basangibwawo Kasubi kukikkirira mu Kikoni ku kizimbe kya Princess Complex omwaliro ogwokubiri wogenda okubasanga agendayo ku nsonga ez'ebintu byonna eby'omu kisenge bye weetaaga bwetaaga ebintu by'omu kisenge bannaffe aba Rosemel Beddings babirina ate bannaffe tulina Haj Aruna Sekyondwa oyo mulombi wa ddwa obanga olina ebizibu ebiri complicated by'owulira nga tebitegeera bulungi nnyo obulamu tebutambula bulungi weetaaga omuntu ow'okwogera naye mukubireko mwabali ebweru w'eggwanga muweereze message ku WhatsApp ku namba gya ku screen ya wansi ayogereko naawe tomanya kweza okuba just advice mu ngeri emu endala ng'olina byotakyakola olina ensobi gye wakola ng'emu nga yeetaaga weetazigenda kugamba muntu nti nsonyiwa weetaaga muntu agenda kuguidinga Haj Aruna Sekyondwa engoye z'abaana abato okuva ku lunaku lumu ku myaka 12 omulungi n'ebintu ebirala bingi nnyo ebyokuzanyisa by'abaana kuba ku namba ey'essimu Arabic Style Adhesive Cement asiba cement naye munoonye cement asiba tiles naye munoonyeeko okusobola okubeera nga ate embeera etambula bulungi so bw'omala okusalawo n'omutima gwo n'ogamba naye nedda kanzikirize gaayo ono did you open up n'omugamba nekirabika I love you wakola mu bikolwa what did you exactly do kiwagamba neri kale kansalewo ng'ogambye kale kansalewo nedda ebyaddala nali mulumiza ekimala cause to be honest yamala omwezi nga like ajja n'akulaba najje waka mwezi mulamba yes amulumya ze weeks 14 ze nnaku 28 ze ssaawa tozimanyi muwe nedda olaba ffenna tubeera ne relationships ziri ali ezisooka kati nezikuwa ekyokuyiga mu bulamu papa omuntu omuyaye n'adduka kaaga anoosi ku ekyo zikuwa ekyokuyiga mu bulamu n'ogamba oba okusazeewo beera n'omuntu ebyaddala ayina ki mu like kikyomulabamu apart from ogamba fine omusajja ayina ekirevu omusajja ayogera bulungi okufuna ow'ekirevu maze okufuna height ayogera bulungi naye Victor ye musajja like ategeera nnyo buli kimu kyonna kyemutula tasalanga like yalinga muntu ng'omulaba alina embeera ziri eri nti tasalawo yekka wadde temunabeera like mu relationship nnyo naye nga alina ebintu byakwebuuzaako kubuuza ku famire yo olaba ayagala nnyo cause namuwako enamba ya brother wange nga boogira nga banyumya nnyo bali friends nnyo neŋŋamba ono omusajja anyumya n'abakoddomi te nali nsuubira maybe kiyinza okwanga ovaawo naye nakati wali takyukanga ng'oggyeko biri ebitono naye ye musajja gwe nali njagala he's the man I love Kamenyo kye kyasingiranga omwezi omulamba nga tuvudde mu byaki si bbanga ddene nnyo people even wait for a year naye ate omwezi omulamba with people even abasobola with a person ayinza n'okuba nga alina n'abantu abali mu bulamu bwe because bali excited about him abandi agadde okumanya Kamenyo star liba bbanga ddene
like si ddene mu bulamu bwa bulijjo naye ku muntu nga Kamenya asobola okubanga alinayo abantu abamuwagizi nga bandyagadde okubeerako naye liba ddene kiki ekyasinga okupushinga kubanga Ruth muwala n'abakyala abalala bawala. What was so special unique about her chiwagambanga nedda nino keeping nga pushing okufuna omuwala oyo? I think because nafuna feeling mutima gwange ti ye mwagala obulamu bwange. Ate n'ekirala nze nwana nnyo okutoba ku kintu. Mama wange yaŋŋambanga nti ekizibu ky'ofuna oba ekintu ky'ofuna ng'olaba tekigenda kulastinga mu bulamu bwo tokiwa nnyo budde. Mu myaka 5 tekigenda kubaawo tokiwa nnyo budde naye ekintu ky'ogenda olastinga nakyo. Kati omukazi abeeranga kyekika kya like oba ngambe nti agenda okuvaamu springs zange kika kyange so nina omuwa nnyo obudde kitegeera si kyekintu kye ngenda okuba mirambu ate leero kitegeera so because she's going to be in my life for the rest of my life. Okay. Yeah, so naina okutakinga time. Okay. So then when the two of you decided nimugamba nti ndaba naye pozi walobera wa Namave walobera Namave nga gobera wa beera Makindi gobera no kawanvu kati nga tuze mu bulamu bulijjo kigambe ekyenako ekyenyukuta 3 tekikutambuza okujja Namave nekyo kuvuga paka Makindi ne wetikka ne wejje Makindi ne wevuga paka Namave wawambuko mwe mugawanidde bannaye kigambo kino kimpi okubanga kituzunza musalawo ddi okugamba nti bannaye kanedda katugende tubeerere ddala ewaka wamu. Ebbanga litambula ya buli omu na like ebintu ebisinga Katonda yabikola nga mu kiseera kyabyo ebituufu tekimenya ngera kigenda otuukawo nga mwenna mulaba bannaye yeyo right time yakyo okubeerawo. So with time kijja kyekola kyokka kiringanga mwana kuzaalibwa n'ayavula n'atambula like process kati process yatuuka nga wekina okubeera nga wekina okubeera. So ani agamba omanyi abakazi nabo bagezi ssebo agenda okulaba nga atandise okuleka engoye ze eziwera nga zitandise okuwera atandika okuleeta amajiiko ate abayimbi temwagala kuwasa ani agamba munne nga tulimbya ddala kansuke na Waruth ani addala gwe atandika okugamba nti nedda naye kannyongere omuwendo gw'engoye zange ewaka oba bagamba otatayiza kintu kyo nedda twatuulanga abantu ne tugamba kati like byonna biwedde binene ebyokwetoloola ebyokwegizagiza biwedde kati tukole ki kukitegeera nomutula ne plan cause boba oli wakwongerako ku bulamu bwammwe sinti na bwa musajja nti oyagala muzimba the moment w'omukkiririza mu bulamu bwo otandika ogamba kati nina muzimba oba tulina okwezimba you get nobalamu nti kati omusajja wange wanasasulawo akakadde eriya nsasula 5 okitegeera ayina okusasula okitegeera rent ayina engeri gyabula omukazi ng'afunye boyfriend wakiraba naawe abula ayina engeri gyabulamu tukanga badde nno yeesasulira naye wakati awo ayina engeri gyabulamu abula nasoko no olumu abatakubuze n'omusajja n'agamba bebi kino kireke ne oba nti obadde olina okola oyingiza naganze ngenda kulabirira njagala just obeeraawo obeera okimulinda beko bulabi nga nzija ne nkulabako osagalire mu nnyumba ya landiroodi yanaamanya kati bw'omala otegeera omusajja omusajja ayintayagala nkoowa naye nga buli kyayagala okifuna in time. So no deciding anoga okay rent tumulabye biki kati funa enguguzo ojje waka tutandika obeera fenna batunono batwereeta no yanona officially nova mu kazigo
kazigwa sash but never generally nsula yeah ne tutandika ne tumuvinga in okay yeah kamenyo step y'okusalawo nno nze kubulyako ekimu ekisoko mukazi wajje wakazi balya nnyo taliko okulekeza akameeza oba tokyakyaza kati luli gwe bakubiranga kamenyo gy'oli kati ate nenda tusisinkane ewalala oba weefiiriza ebintu bingi nnyo kiki waliwo badde ki buvunaanyizibwa kitwalanga buvunaanyizibwa abantu bonna be-envisioning oba benjagala okubeeranga oba bampa ekifaananyi picture bonna yembeera gye balimu bafumbo ate yembeera ye batuusiza awo we batuuse so ng'ogyeko n'ekyo ti n'ekindimu mulimu there is a certain way gy'owulira nga you share a problem n'omuntu ate n'agikuadvisingako mu ngeri like giwandi omukyala kintu kyamaanyi nnyo mu bulamu bw'omuntu ayina engeri gyakuulinga munagana naye kati olaba oyo sayimo kyeyagambye mwesonyiwe muleke tomuddamu kitegeera nokkakkana like n'okumugambako obugambe manyi bagamba a problem shared is a problem halved nti oba okisazemu makkati so n'omuntu bw'atyo n'omuntu akira ku makya n'alowooza nga yeebase n'akuyukusa nagamba naye ggwe omanyi leero wandigenze n'okola kino na kino ng'ovudde ne ku ekyo n'akuzukusa ekiro ku saa mwenda nagamba naye omanyi ndoose bwe nti naye tusabe so olabirawo nti muntu ali intelligent ate muntu gwoyinza okulwanira okubeera naye ambuuza kakati manyi wali kyakigaalo nze nkujjukiza kati olina obbanga bwekibwa kyerabira wali kyakigaalo bakusanga mu kkanisa tuba ne principles zaffe eyo ng'abaana b'ekkanisa banne mulinnya lya Yesu Katonda omulamu Katonda nze bwampa omwami njagala amumpe naye omwami nze bannaye bw'atamala kugenda waffe bannange nze omwami ne waanabanga afaanana atya nga tetunnamala kugenda mu kkanisa kunakompye kakati olwo gwe ku byonna bino agambako ki no buli omu yenna yeetaaga ekyo ekintu buli mukazi ayagala omusajja agenda amwanjule omusajja amuwasa embaga naye ebyo beera process oba n'ente zewammwe zaasukka zesukka zo naye mutuuka kati sijja kujja sikyakupapira baazigambako ente taweera loole tutawaana ente baziŋŋamba naye okusinziira ku kiki ku birungo ebiri mu mukyala wange kati njagala ogatte ebirungo obigatte n'obusobozi ompe ansa nkiwa teri yazaalibwa na busobozi kuba mulimba naye ffe abasinga tulwana ng'abasajja tusobole okwetuusaako buli kitwagala so nja kulwana masajja tebabanja eka tebabanja eyo nti bannayo omukulu tumulabadde twamwagala okwawukana nakati ekiralo kyente akikendeezezza kufusa oyo Katonda natera kwenkanamu Diana tebaka ate bakayana kuba nze njogera ne famire yange tukkiriziganya so bali patient kale so kakati mumaze okusalawo mu movinze in mukoze mitya nga temunnazaala mulinda ki mwagala kwezimba kumala kuzimba kibuga kikimulaba mu nsi kimugamba nti kale yo ansa ani agimpa ono yagimpa ono yamanya abaana nedda okuzaala tujja kuzaala tusooke tuteekekera bana be bagenda obeera naye nga tujja kuzaala sofa bukyanga okola decision y'okumuvinga in ne Kamenyo wali obatusika akaseera n'ogiregretting and when was the time no time eyo ebyatuukira ebyaddala nawulira bubi nga naye bana papa nga mulaba mpulira ntamye essaawa eyo nga tagala kuddamu mulaba yes abawala abalungi temumannyo nnyo okukirowooza nako nti nno someone is intruding my oba kyekyakunyiiza gwolowooza gwe alpha gwe omega
Nakyo nakyo kiruma. Kiruma kubanga olaba omusajja nga buli kimu oli n'otula ne kukompitira n'ogamba nedda bannayikano ka kampani nedda. No, tekiva ku maybe cause abantu bakemebwa okitegeera. Kati nze kankigambe abasajja sitaani engeri gyakemamu n'obeera kati nze nkolera ali ku masenge bino saaga nabigula kati nze mbikuyiranga mukyala munange nikumbeera ali ku masengere wali sitaani natandika kukukema mpola agamba genda kemmengo wali mu loogi n'ogamba nedda n'ofuluma n'olukako ne ku geeti ogaana oya sitaani atandisa okukuleetera ebintu ebikanga bw'ogaana ngenda kukutta so tobutamala ganyiiga sitaani mukambwe nnyo. No, ate teri muntu ali perfect ebyaddala naddala nti natuuka n'endowooza nenga nayo manyi bwe nave wa Victor nti kanfune omusajja omulala. I think abantu abasajja ebyaddala baba batini nnyo, teri muntu atasoobya. Oba watya omanyi Victor Kamenyo bwe yakaaba ennyo waliwo omuntu eyajja mu bosinga ni Saimo bannange njagala omusajja alinga Kamenyo njagala omusajja anankaabira mugamba kati oba wandiika amannya zisoko gimu eryange oba wagenda okulabanga comments za kibambi kikamenyo bambi omukazi ku nsi kyasinga okwagala akokyawe buli omu akuvume noza okanga comments zibambi kitaata oba kize kijje wange n'ogamba anedda ekirungi Victor yategeera ensobi ye neyeetonda ate teyakoma kati nekigenda nekivaako mu kamera ekitegeera omutaali eyo neyeetonda ng'omuntu kati nendabira ddala nga ngenda kukola ensobi ate gye najja okwegisakozesa kubeerawo atali yadde biri eri byonna nali neekoza naye era nga mbeera eyo musitookingako kati ayogedde ki kati bannange era mbuuze ate watandika kufuna bantu awo nga balumbaga kati nga bukyaye Kamenyo bwokyaye Kamenyo ffe weetuli tuutuno tulina n'ebirevu anegda cause bwe nadde eri cause no bwe kyasooka nekisobamu nenzirayo oli ewaka enamave naye nga mbeera mu nnyumba sikati ani yali anzijawa oli ku social media kwoli abaana babanoonya kwendi naye omuntu Instagram yange teri agimanyi kati gundi ani TikTok toteri muntu asobola kusindikira message nga tomufollowing ate following abantu batini nnyo ate bonna mbamanyi. Yes, so teri yansumbuwa. Okay. Kamenyo. Season 2 of the Kamenyos. Mazo kuchana netugenda kudda wachi mwaje ebyo tebina makulu. Ate Ruth kuna abitegedde sitaani akemanga. Ate sitaani weno wo mwaka ogujja muganda wange munene nnyo. Kati so ekyo kibegere. So mu season 2 biki bye wali byolowoozaako byogamba nti yes omanyi buli season gyovaamu ebaamu ebyamu ne buli season gyotandika ebaamu ebirala ebibeeramu. Biki bye watula mu eno season gyogamba nti kino nanjagadde mukyala wange akirabeko kino nanjagadde mukyala wange akirabeko. Njagala mukyala wange alabe ku mbaga ye ngesinga ku zonna ze yali alabyeko. Okusuubiza embaga ng'olaba otegana okusuubiza embaga ng'olaba maama nze njagala labe nnyo bbaawo okusinga bonsembereredde semberera nnyo bbaawo kubanga ama veteran njagala labe ku baana be nga bakula nga bazanya ebisinga byebyo byenjagala alabeko. Season 3 Ruth biki byogamba nti naye kiyinza okuba ne sitaani omanyi bagamba omubbi asobola okujja okwagala okubba najja lwakonye ku lugi n'asanga nga luggule nogamba eno season eno kati ate wano ngenda miumiula wano ngenda nywezaawo wano wekinaatuuka wano Kamenyo ajja kumpuniramu miumiula mu season eno gyogamba nti Kamenyo kino towakirabako genda kirabako. Bange tewali kyatanalaba
olina bingi byotanalaba byatanalaba. Okay, I know. Naye ebisinga akimanyi na buli kimu kyonna byenjagala tukole bigwe abimanyi era n'ebimu abyogeddeko. Yes, ebirala katubyesiga. oyagala obeere mu kadaali Ate nga tujja kabeeramu. mbaga ki gy'obeera ogamba nandiyagadde okulaba embaga yange tukakonga ku ggulu embaga y'abano Nze saagala yaba njagala bo beegomba eyange. kale kusema official kiki esibabuuza kye nabatuma mbadde ogamba ebintu ebirala byonna nina akayimba ke namuyimbiddeyo ak'omukwano bakayita Kinekeme. olusuulu Nigeria omusajja atera okukyusa olulimi ng'atuuse mu kaseera ak'akazigizigi. Akayimba sarapinze nakurapinga nakayimbye buyimbi mwe mwakayimba nga mutunuulidde. Let me take you down to Las Vegas, Abuja, Lagos to South Africa, Kenya, Tanzania to Zanzibar, back to Uganda. Let me give you my ring. I beg you marry me in front of anyone. To party bariki za Mungu we, they gonna wanna marry. Yeah, Kinekeme, yeah. Kinekeme, yeah. This girl, oh, she da go change my life, eh. Akafesikete kanalabika akayimba kako kakati olwo Vixen twamufunye dda oba Vixen era twamufunye dda kayimba kake nze mbabyeko kimwe mudde muli eyo simanze nako abasajja sima bakazi bayaaye abantu bali eno mu mukwano babeeyagalako njogera nadde nkimiininga yagala atambuleko tugendeko kutuwa tunonye ku majja agawera tukole nnyo tumale tufunye amajja agawera twaleko mu Maldives zalabo Maldives wali okawuliddeko nga ntwali Miami. kale Ruth abigawo kibyo wakamenya ebisembayo nze mbate mugende gye munamalira mwe mumanya ate nze bujye mungamba Ebisemba yakimanyi mwagala nnyo ate era nja kwongera omwagala mwagale kuba angumikiza nze olumu ndi short tempered naye biki nanzikakkanya kanale bampeereza mu message nyadde nsaba otule mu kamera obeko kyobagamba ng'omukazi kakati bino bigyemu omukwano kyote babako kyebasuubira ono wange nzoogwa wagende nammanve wawaali ekibira wavaayo masi no his mind kimanyi anjagala kimanyi asobola okunkolera buli kimu ate naye akimanyi mwagala ate kati omukwano kaguli eri kaali katini naye tugenda kweyagala badiya batusonyiwe benayisa obubi bawulira nga omukwano agamba nangaye kyekoza ki kwano omusajja wange kasitaka nagamba Ruth weekoze ngenda kwekoza kola bitusanyusa abantu babeera awo ng'awulira alaba abali mu mukwano babaluma bagomemu kati bwe banatuuka we tuli nabo bajja kukiwa kyebaliko kyoliko bajja bali kifuna kamenya ebigambo ebisembayo nze nno njagala bigambo ebisembayo eri abantu abantu baagaza ki mwana beera nnyo okuwona mukyala wange kwagala nnyo yeah up to infinity wasemba nja kwagala ate nja kubeera naawe forever. Kale yeeyo neeya leero tetugenda ggirwako nnyo omanyi mwagala nnyo okudda mu mboozi z'omukwano gwa bannammwe mwe mudda ne babbammwe ne musooka muyomba okula ng'ogamba bbawo nga bw'omwagala omubuuza Esther wamuwadde amazzi mukaayana bukaayanyi abantu bali mu mukwano
kale Lawrence gwolina oli mukwano olina omukyala ngamba muli mulaavu buli omu alina omukyala okubeera n'omukyala n'okubeera mulaavu bibiri byanjawulo olina omukyala muli mulaavu kale interview yeddako naawe tubatuuzeeko wano tulabe kaakati tumaze okutongoza kapu mu Kampala wano babayita bakamenyo I'm out